yonna gye musizidde okubeera nga temugoberera nyongera okubeera nga tembabuuzaako kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidaadi saana Fahad Pro UG emabega w'emizindaalo okubeera nga tekutuusaako embeera nga bwetambula mu nsonda z'eggwanga yonna yonna n'ebweru w'eggwanga yonna yonna vidiyo nja kusaba beera nga te ogiteerako ekigalo likinga sharingirako abalala comment section ejja kubeera open kubanga olina akakomentiko okusinziira ku ebyo byogenda okubeera nga te olaba tekigana kubeera nga te okasuulawo wansi awo of course nitubeera nga te tuwuliziganya ffenna owaye wadde mukimanyi nti Gravity Omutujju alinayo sister we akolera okuddungu tulakalira vidiyo njirina ngenda kubeera nga tenjikuzanyira obine nga te olaba embeera nga bwe yabadde ng'omukyala ono ayingirawo yatuuse leeti kyekyamazima era yatuuse nga bamaze okubeera nga ate bazirika katazirike n'okuzirika simanyi lwaki yatuuse leeti naye ndowooza abatera okubeera nga ate mutambulatambula ensonga za flights muzimanyi obudde bumanyi okubeera nga ate bukyukakyukamu koso ngenda kubeera nga tenkuterawo vidiyo beere nga te olaba embeera nga bwe yabadde sayidi ezo naye abaana batandise okubeera nga tebagutema nga bagamba nti omukyala ono akolera Saudi Arabia mu kiyumba si byange byaba social media in-laws ngenda kubeera nga tembikuterawo asako n'obutambi obulala bungi nnyo nga ebyasobodde okubeera nga ate bihappeningawo mu kuzika mu Gravity Omutujju tulakalira vidiyo nga binakutegeeza gintereko ekigalo subscribinga bwobanga obadde tolina kubeera nga te osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakuyamba buli wenda badese vidiyo awo ojja kubeera nga tefuna ka notification nti kakati kino kikipesobola okubeera nga ate kigwawo tuli ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa enabaze essimu zibeera wansi ku busitika buyitaayitawo wansi awo beera nga temunoonyako ajja kubeera nga tekujjanjaba nga akozesa maanyi ga dduwa na Quran side eno endala Habibu Airport pickup nawe balinnya okubeera nga tebakukima ku kisaawe sako n'okubeera nga tebakutuusayo yonna gye wandyagadde okubeera nga te otuuka mu budde bwennyini bwewandyagadde okubeera nga te otuuka nkomawo namawulire abalala mangi nnyo temubaawo muganda wa Gravity eyakatuuka okuva ebweru bambi genza otuuka ng'enteekateeka ziwedde nemuwa bambi buno ali mukaaba muganda wa Gravity eyakatuuka okuva ebweru bambi buno ali mukaaba ono muganda wa Gravity eyakava ebweru saba mumwasa asitenzire mumuwulize saba Katonda nyambe afadhali agambe ekigambo kimu nawe kiba kimu bwekirira kyonna kyagamba era kiba kisoboka Mungu kinkolere Katonda kinkolere nzire muneko mama wange omulundi gulubambi omwana gwange agenze bannange ekitalo nnyo ekitalo ddala omukama mulungi ekiseera kyonna era omukama mulungi era zembeera ze weewaawo amanya n'eddoboozi mpitibwa mukwaya Michael abasinga bwe bamanyi nga Mickey Wine oba Sulubada ng'era nviiridde Kampala nze kuziikirako muganda wange Gravity Omutujju kubanga music ono yatuzaala era yatugatta so ng'omuntu wagamba nti bwe nali ng'omuto nakolanga ng'omuto era bwe nakula n'enfuuka nenkola ng'omukulu so tulina okwebererawo mu biseera eby'ennaku si biseera bya ssanyu byokka
naye ntuuse muleeti munansonyiwa ne tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama akulamuze kisa era guwumuze mirembe ffenna lyekkubo ffe tukyaliwo bo batusoose tukwatira bifo naye nga abasigaddewo mukama nsaba ab'ennyumba y'omugenzi omukama abagumye nkimanyi si kyangu okuviirwako omuzadde abaffe bo bagenda dda naye mukama asigadde atugumya nsaba ne Gravity n'ab'eŋŋanda ze abako n'ab'emikwano bonna abagumye mu mbeera eno agibayise bulungi omukama abankuumire. Manyira mudde kuno mutandika okuwulira ng'omwami owange ntandika okufiiringa simolo olw'okuba mbu simanya kisigenda kufiiringa simolo. Nabagamba ddawo tekyali muntu asobola kunteeka olunaku lwe mwakuba business wise nakizuula nti neetaaga okuyimirira. Tulage ku kifaananyi abamu tebamumanyi okumukulaga obulazi. He is my husband, my one and only. Ye musajja neebakako ne mugwanga ng'ayingira. Yes, ali Kenya ajja yeekweka naye amala najja. My husband. Saba mwe mwagala nze nve kuyeekolera. Omwami owange yakera ku makya najja ewaffe. Kala ye mumanyiira n'okumanyiira mwe simanyi nani yabayigiriza akamanyira akaseka mbatereyo ngenda muteeka profile picture. Bana yekuluno mugenda kummendegera. Temujja kummanyiira. Nze nswala okwogera ku musajja asasula fizi w'abaana yeekolera yasasulira abaana yeekolera yebaze n'omwana gwe nnyina ow'emyezi 8 kati temujja kummanyiira era wenjiri ennyonyi n'engende Kenya amanyiira n'okumanyiira mbukati putting my husband on social media mbubba wange yeekolera mbu ntandika okutya tanswaza oyo yebaze eyakeera ku makya nakkiriza nkolere ka business nga kana ka milioni 5 mwe mukalina mwina abasajja so okukolera business ngemu wenna akatulira wano nyingiza sente gwoyingiza mu mwa. He is my husband. Gwoyingiza mu mwa na kubeera ku buli live nze nyingiza ka sente sijja kumuva ke yekolera. Yes, he is my man. Buli muntu anoonya musajja responsible. Saba kati muzze mwogere ku ekyo mbuntye mutandika okugamba mwe yekolera ansana kubanga buli mukazi anoonya musajja amulabirira. Bw'onoofuna omusajja akulabirira naawe ojja kumwagala. Bw'onoofuna omusajja n'akulabirira ye mwewoza. Tuulako mu business kyo wano ndi mukola sente okuva lwemazze wano wenatandikira live weda temula abantu bagula ne bagenda mwe muvuga mimwaffe tuvuga business. Yeekolera mbu bagambye mwe yeekolera yebbaawo. Yes, ye lwaki bulijjo mukweka bulijjo nakola nansobya okukweka nti yebaze yeekolera yebaze. Waliwo enjawulo wakati wa content ne project. Video eno bangi mwagirabye nga content naye ate yabadde project. Walisoose ne weebuuza lwaki yatambudde nnyo. Olowooza yatambudde nnyo lwa nsonga nti yeekolera itongwa w'amaanyi oba yatambudde nnyo lwa nsonga nti oyo yajoogereramu w'amaanyi. Bw'eba yatambudde nnyo lwa nsonga nti yeekolera itongwa w'amaanyi, amaanyi ga yeekolera itongwa gaavumbuddwa ku olwo era gaakomye ku olwo. Lwaki endala ze nnasooka okukola oba ne zenziramu okukola tezitambula ng'eno? Oba lwaki ye ze yasooka okukola ne zaagenda okuddamu okukola tezagenda ttambula ng'eno? Eno pulojekiti abasajja bali mu kubateekateeka na kubawa nsonga lwaki bagenda kunzita. Nkiwulira munda ne mutima gwange nti abasajja bali mu bateekateeka na kubawa nsonga lwaki bagenda kunzita. Abasajja baagala munkaabire naye ng'ate bwe mugunsalira. Naye yeekolera itongwa yamanya nti ensonga yeri sensitive, yamanya nti abasajja bamunoonya ate n'asalawo okudda mu mankatabbu n'okwewuluuta. Bw'afuluma Uganda bw'ayingira kale kyali baddokke naye mu bantu bonna be yalisazeewo okudeetinga yali deeting zone yanyampe dda. Njagala obbategeezaako bannayuganda ngera bwe nabagamba juzi nga nkola video ya Jose Chameleone oyo. Bana abasajja baagala ogende ng'ensi ekkaabira naye ng'ate eri mu kukusalira. Ngera bwe baakola radio, ngera bwe baakola basudde bambi radio abadde ayimba bulungi naye bannanga empisa embi. Era bwe weetegereza ennyo radio akaseera kako okufa nga kasemberedde
walaba emivuyo mingi nnyo mu bulamu bwe. Asudde laptop mu swimming pool, alwanye n'omusirikale, alwanye ne Edisend, byataakolanga emyaka 10 gye yayimbira waddenga yayine fujjo eriri ng'omuntu oba eri ekiyimbi. Naye weebuze lwaki ng'abuzayo emyezi bwezaafe. Emivuyo gyali mingi nnyo, baali babawa nsonga lwaki yayina okuttibwa. Kuba nababuulira ensonga eyattisa Radio Moze. Basudde Amani bw'amala okufa ne bamukookerako emboozi y'eccupa, ne bamukookerako n'emboozi y'okubbanga enkoko mu kyalo. Tebatwagalako byafaayo birungi era tebayagala ensi etukungubagire, ng'etukungubagira mirembe n'ekitiibwa kyaffe okusinziira ku bye tukoledde ensi. Era baagala tusigale mu bbanga awo nga buli omu atwewaze bagende okutta nga tewakyali ayinza kukuba nduulu era nga tewakyali yadde ayinza otukaabirako mu bakyala bonna n'abaana abali mu struggle abatawemula. Nze yeekolera itongwa nondeyo oyo ndeke gino emiruli gye tuyina mu struggle gye nkakasa nti giri solid egitalyangako yadde olw'ataano lwa ssente okuva ewa Museveni ng'ate nkimanyi era ne bwe gyensinkana gisobola okunkukulira kubanga gisobola okunjagalira mu grades 2. Munna struggle munnaffe ate munna struggle munnaffe abatte ekyama. Kaakati ono oŋŋambe nti wa NRM awemulira ku mpewo, akaabira ku mpewo, akamwake kafulumirako ebyokuwemula nga yooyo yeekolera itongwa gwadeetinga. Temugwa mu butego bw'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ayagala kunzita, ayagala kunsaanyaawo. Naye wakati mu kwagala okunsaanyaawo tayagala munkaabire. Nayagala n'abaana bange mubakasukire ku kiwogo nga mmaze okugenda. Bw'abadde aligamba nti Amaalu muzzukulu wange olwedde ndiba ngenze mu ntaana naye ng'ondaba nga nze yeetuze, nga nze yeetaddemu omuguwa, nze yeetutte mu mikono gy'abalabe. Njagala obbategeezaako bannayuganda bannange ne bwe mbanga nfudde temukookera ku linnya lyange amawemukirano. Nze yeekolera itongwa gwe mulaba wano nabagamba buli omuntu kyayisa mu kamwa ekyokuwemula ku mubiri gwange kwekiri. Naye ate sisobola kukozesa lulimi luwemula nga mpuliziganya n'abantu. Mbuulira omululi ogunsula mu kifuba gwe gutandika okuba nga guwemula gufuluma ebigambo ebiwemula n'ensigala nga nkyagwagala nga n'omuvubuka obuvubuka afulumirako akamwa ke nga kafulumirako ebigambo ebiwemula sisobola kwesembereza. Njagala obbategeezaako mwenna bwe nfanga munkaabire bukaabizi kuba nkifiiringa nti omulaba ntuuseeko. Abaana bange temubammanga ekiwogo era saagala mugunsalirenga nti yeekolera itongwa wadde afudde naye yabyereetedde. Waliwo abantu nga nkimanyi ne bwe nfa olunaku olwaleero mutabani wange Amaalu asobola okusigala ng'afuna ssente z'obujjanjabi. Obulamu bw'omwana wange butambulira ku ssente, ensonga eyo mwenna mugimanyi. Ssente ze sirina era ne bwe nfa olunaku olwaleero nga nja kuba sizirese. Baagala ngende nga bankookeddeko ekigambo ekinene nti nakolagananga n'abanyampi kubanga mbuulira gw'oyita naye nkubulya empisa zo n'omwana wange angoberere mu kaseera katono nga takyayina bajjajja, nga takyayina bassenga era nga takyayina muntu yenna amuwulira, nga ne bw'ayeekaka amuwulire ajjukira mu kiri nti naye ate taata we yeyetta yekka yatandikira ebintu by'okukola amankatabbu ku buwaŋŋanguse. N'afuluma ne mukayumba mwali mu buwaŋŋanguse n'ayingira nga mu Uganda bakookereko nti kyali baddokke kale. Naye mu bantu bonna ono omuwemuzi, ono eyalya, ono atera okukuba omukulembeze waffe bingi bibadde nga bikolebwa naye nga nze mbirabira mu kategori eya kontenti. Ngera bwe mwalaba akavidiyo ka Sarah ke nga mujja ku airport nga mutwala ku bbaasi ayolekere Uganda kubanga yatya okuyita Entebbe. Bwe namujja ku airport namanya nti omuntu ono avudde lugendo luwanvu tulina okusooka okufunamu ku kyokulya tugenda tukifuna n'oluvannyuma ne mutikka ku bbaasi emwolekeza e Uganda
tekakola nnyo makulu era tekatambula nnyo kubanga tekaali kaseesaamu tekaali state funded kubanga yali content. That is what we call content, but this one it was a mission of destruction both mu buntu omubiri n'erinnya ne legase okugisaanyizaawo ddala n'okungobako emikwano egibadde gitera okubuuza omwana wa Itongo ono yalidde kaki. Bawulira ng'omwana wa Itongo ono yakwata $5,000,000 n'aziweereza omukyala. Mwera omwana wa Itongo ono abadde atera okukukuta n'agenda e Uganda n'asisinkana omukyala, era omukyala mu kugezako okubakakasa nti byayogera bituufu tusisinkana n'ebifaananyi mbirina wano n'ebifaananyi mbirina n'awuguka n'akuleka awo ng'alina ensigo gy'akusizeemu naye ng'ebifaananyi tabikulaze aideaha okulaga message yonna nga mugamba nti enkyanzija, nga mugamba nti mukwano oli kawoomera, nga mugamba nti mukwano oli ddaali, nga mugamba nti mukwano oli sweet, oba ng'alina ekifaananyi kyonna nga nze yamukolera edduuka omwagalwa we taata w'omwana we nga tuli babiri. Yeekolera yaweerera n'abaana bange aweerera ow'ekyomu kyokka ate weewunye buli platform n'ekiwa nnyo hype ne kitambula nnyo. Ow'e Bulaaya ne yeebuuza maama nti yeekolera onaatera okuŋŋamba nti n'enjala ennuma aweerera n'abaana ab'omukazi be yasooka okuzaala yakwata ne $5,000,000 n'amukolera edduuka. Ekyo kyali baddokke nga sooyo, ekyo kyali baddokke nga sooyo. Kakati mweno mission baagala banzite namakaya ng'olubuto temuli mmere kubanga yali agamba nti yeekolera Itongo ono yeetaaga emmere, yeetaaga ekyokulya. Wallahi ya Mungu nga tayinza kukimuwa kubanga amanyi yeekolera mugagga. Maama aweerera n'abaana baatazaala bazi siniya 4, aweerera n'abaana b'omukazi eyakwata $5,000,000 n'aziwa omukazi nti genda okole edduuka. Baganda bange ne bannyinaze bino byakunsaanyaawo kuba nkyayisa kunzita namakaya nga mu lubuto temuli kantu. Oluvannyuma lw'okunzita nga mu lubuto temuli kantu nga n'erinnya lyange balitaddeko ekikuyiro n'omuziziko omunene. Gwe Museveni, nze ndi mutabani wa Itongwa n'enkola zo nkumanyi. Gwe n'enkola zo nze nzimanyi. Ate baganda bange ne bannyinaze tewali alisuubira nti aliraba ku muka Itongwa. Nkiddamu Itongwa si muwulu era nkibategeezaako. Alina omukyala maama Babi Ramla Nakirijja. Mulina wali olabye ku mukyala wange? Gwe wali olabyeko ku mukyala wange? Nali nkulazeko ku mukyala wange, nali nkulazeko ku muntu wange nti ono ye maama w'abaana oba bamaama b'abaana bonna. Wali obalabyeko? Noonya wakulaga nga ndagono omukwano gw'okutembeeya mbu gufuuse oluyimba. Yeekolera ya bulijjo yayagala gundi, yeekolera bulijjo yayagala gundi. Temuggwa mu butego bw'abasajja bano. Abasajja bantuuseeko essaawa yonna banaatera okunsaanyaawo nkiwulira mu nsi. Naye bwenfanga temukookera ku linnya lyange ebikuyiro, temukookera ku linnya lyange ebikikinike. Ono yalemu okuntuukako, basazeewo antuukireko mu ngeri eno project. Eno project eri state funded. Kyova olaba edduuka Misinde ejja yiriyiri. Bwe weetegereza obulungi akatambi ako mulimu waggambira nsobola n'okubalaga ku bifaananyi gwerinda awo n'abawugula. Ng'era omusawo omuganda jjajja maani atandika abagamba nti guno omuti gusobola okukima essaati n'empale ewuwa. Nawunzika ng'agamba kakati wano ngutadde mu lusoggo ngenda kuteekamu akadagala. Akadagala kano ke kagenda okugufulumya. Wakati awo ng'agamba akadagala kano kagenda okugufulumya ate n'akuzza ku migaso empofoolo egy'akadagala. Era nawunzika ng'akuguzizza akadagala wali nga yakuwugudde dda yakugjeewo. Omulala ayina ekintu kyatambulizaamu oba nfudde oba kibugo kyenyenyanyeenya mbu simanya nga baddadda n'alongo n'akoona kati
n'akoona kati Naalongo agenda kufuluma naye abavuga okubajja ku script ya Naalongo ne mujeerabira naye ate ne musigala nga mulowooza ono musawo mutuufu era ne muyingira akamotoka ke mbw abaguze eddagala ne mutazza bwongo mabega kwebuuza naye gye twatandikidde ku musoto oguli mu lubugo gwe bayise Naalongo twavuddeyo tutya y'enkola y'abana abasajja Museveni alabuse nti alwana n'abavubuka atulwana kivubuka era y'ensonga lwaki akuyitamu ekyo kyennyini ky'okola nti oli ku social media n'akufunira aba social media banno bakusaanyeewo olisanga n'okusangangulula bagambye yono yeekolera amuzaalamu tamuwa buyambi nga bamuwadde publicity sigegano ge bali mu kutambuza mbu gundi yakwata gundi yakwata gundi mumutunule anti kaduuka Chloe kaduuka zanya mizannyo gyo tosobola kubeeyalinga kulwana nange era tosobola kubeeyalinga kunsaanyaawo bwepo n'okunsaanyizaawo amaka manyi mu content nze nandirowoozezza nti omuntu akola content alina okulowooza nti gwe nkolako content mufumbo alina amaka alina omukyala alina n'abaana mukyala we bino byenjogera binaamutuukako bitya omuntu nga muli mu content oba nga alina content we gwayisaawo nga ddala kibadde content walisoose ne weebuuza teyalowoozezza nti yeekolera itongo alina omukyala matha teyalirowoozezza nti yeekolera itongwa alina abaana nga mu baana b'alina mulimu abatannamalayo na fiizi wa misomo naye mbu ye yeekolera ali mu kuweereza mukyala Uganda bwe yewuluta bw'agenda bw'aweerera n'abaana baatazaala nga n'abaana ababe bakyababanja school fees kati omuntu atalowooza nti yeekolera alina amaka nga tafaayo kyonna kyasanze kyagenda okulinnya oŋŋambe nti oyo taba mutume era osigale ng'oŋŋamba nti oyo yabadde content namusiseeri yeggulo ne mugamba I shall beat you nja kukuba nensigala nga mmwe public mbalaze sigino naye nga nninga agamba ye menyawo ebigambo byo nga nninga agamba ye menyawo ebigambo byo teyabimenye kwejjira mwami wange yererere tuyina aweerera ne baatazaala nze yeekolera tanswaza ndi kivumo nze okujja ogambe nti yeekolera tanswaza ndi kivumo okunjagala bannyamba buyambi I'm very handsome nkiddamu I am very handsome omusajja eyali egombeddwa buli mukyala okubeera nga nze bazeewe olaba omwana bw'ajja nga akuwaana eno bw'ali mu kuvuma azze ne mission 3 bw'ali mu kuvuma bw'ali mu kuttattana bw'ali mu kusaanyizaawo amaka mukakati oyagala gye nti yeekolera ebba wange feeling so bad whom are you I feeling so bad when they say that yeekolera is your husband and was it necessary okujja okuba disclaimer oli wa bbeeyi okusinga mukyala wange oba oli mulungi okusinga mathe mwera munvuma nfiiringa simolo olw'okuba nti njagala yeekolera bawala bameka abataliyagadde yeekolera abeebakeko oba abataliyagadde kufuna baana nabyekolera mwagala nfiiringa simolo okwagala yeekolera can you feel small when they said that oli mukyala wa yeekolera n'emmere osobola okulya ey'obwerere wewe temuteekateeka nsi bano bali mu bateekateeka omuntu anaatera okufa bamuwa pabulisite njagala mujjukire nnyo ebiseera ikyuli mwe yafiira Semairi awummule mirembe omwana bamuwa pabulisite omwana baapika erinnya lye omwana baamuteeka ku top bagenda okutta Ismaili nga ge mawulire kakati bano baagala okunkozesa mu ngeri eziwerako baagala trending ennyo n'oyo abadde tannammanya naddala ku TikTok zammwe gye saagala nnyo kubeera amanye huizi yeekolera then bagenda okunzitanga amawulire gonna gatunudde wa yeekolera eri bakola ebyabwe bayiseewo bye bayisaawo mwagala okunkubiramu diversion which would be okay
nga mundese ne ngenda n'ekitiibwa kyange nga temunkookeddeeko bikolimo era nga mundese ngenze nga ne baamaalu kikomeko babbabi Ramla Nakirijja nasanga nga basigazze ekyokulya ngensite bakyaye mukitegeera baganda bange Chloe kaduuka bw'oba wali onsisinkanyeko ninawe ente yange ojja ggirya era bw'oba wali oyogeddeko nange mu nsonga z'obukaba ne bwe mba sikusinkanangako naye nga mu nnyumya zaffe tunyumya mu nsonga z'obukaba era ninawe ente era ne bw'oba oyogera nange ne bw'oba wali oyogeddeko nange oba wali obaddeko nange nga tulina ekifaananyi ffenna kale oyinza okujja n'obagamba nti ebyaffe byakyama era omukwano gwaffe tegubadde gwa bifaananyi wano oba oleese gwaki naye byamaka ŋŋamba ebigulimu aweerera abaana bange yankolera bizinesi ya $5,000,000 abwe gubanga gwakyama nga bw'ogenda okwekubira disclaimer kati ate wayogedde byaki bwe gubanga gwakyama tontabulira maka tonzitattana era teweetaba mu kufa kwange nze nkubuulidde abantu bamaama baffe bataata baffe basobola okubuuza omwana wa Itongo ono alidde ki omwana wa Itongo yafunye empeke kubanga wa bujjanjabi omwana wa Itongo alina okufuna check-up olw'obulwadde bwe alina okujjuzibwamu omusaayi buli mwezi olw'obulwadde bwe Itongo ayoono ali mankatabu ali mu kwetuliboosa Itongo agamba abantu nti tabuuka n'ennyumba y'okugifuluma agifuluma kiro ng'ate yeekubiddeko kiwiiki yono Itongo afuluma n'ayingira Uganda yono Itongo akwata $5,000,000 yono Itongo aweerera abaana b'omukazi n'abali mu senior 4 oba abamwenkana n'emyaka yabaweerera ono Itongo temugwa mu butego bwa Museveni Itongo amwe mumumanyi era mu bantu bonna maama newankubadde ndyankuziwoya bali mukunkuba bali mukunsanyawo bali mukunzitattana n'oluvannyuma bansanzeewo ddala banzitire ddala baagala kunzijjawo threat zifuuse threat message ku message tukulaba wooli zifuuse message ng'oyinza n'okwekangira omuntu ku mulyango gwo ate ekyo kyankanze nnyo ng'oli akayogera omulala najja ku mulyango gwo azze yenna aguba asidde azze n'ekiveera anti nakuwulira oyogera Oluganda nakulaba mu katale ng'oyogera Oluganda tuuze ekiro nenzija nenkugobera naye nakoma ku geeti oba wakoma ku geeti wamanya otya fulo kwenyine rumu namba oli konkushua muntu useeko nkimanya ino ayina essaawa yonna ndi mayiti naye wakati mu kubeera mayiti masaba baganda bange ne bannyinaze munziike nga munkaabira temunkookerako ekintu kyonna bambi yeekaafudde naye bambi yeekaafudde naye nkaabira bukaabi tonkookerako naye ase mu bwaŋŋanguse ŋŋenda mu myaka 2 simanyi ttaka lya nsi yange simanyi nsalo za nsi yange enkya bajja kujja bampambire na wano bagende banzite basuule eyo kulimu ku ttaka lya Uganda ekyo muleme kirowoozaako ne gavumenti ya wano nga bajejjereza nti yeekolera yafulumya atya yeekolera yeefulumya bulijjaako kuta ayinayo kammeketu ke Uganda bakayita antikaduuka bulijjaako kuta n'akasisinkana n'akavula mbimanyi n'enteekateeka zammwe nzimanyi temwefuula nnyo smart kunsinga era nkimanyi ndi mu budde bwange obwakawungeezi naye naafa ndi musanyufu kubanga byenkoze mbikoze eri gavumenti eno assignment gye nafuna okuva mu mmwe bannayuganda nti yeekolera sabula yeekolera kunamya
Togwange gwa kulabisa omumpembe yo weika kuta Museveni n'aba abamutembe togwammwe gwa kunnyambako kuntambulizako obubaka tukkirize ngukoze ogwange n'ogwammwe mugukoze ogw'okuntambulizako obubaka njagala nfe amundabanga yeekolera itongo omusabuze yeekolera itongo yadduka mu Uganda ku lw'obulamu asobola okusigala ng'asabula n'okukuza ku baana be kuba bato. Sagala mutekeke yewayo mikono gy'omulabe era omukazi babadde naye mu nyambi aleka omunyambi naye waakiri nga basisinkana mu kifo ekiri seefu naye ne mu Uganda ayingira Museveni wa an idiot. You cannot blame me, you cannot fool me. Manyi butyawo operatinga waliwo enjawulo wakati wa content ne distraction. These people, they need to first distract my name and then n'omubiri bagusaanyizeewo ddala kyokka n'omwoyo gye guli bagugenze gubeere n'okwenyiikaala kubanga gulese n'amawulire amabi nti yeekolera itongwa yeetaddemu omuguwa yekka yeyeetuze yeetugire ku mukazi naye omukazi eyanyaama temugwa nkwe ez'abagerengetanya. Era mu buli kyemukola kyonna essaawa eno n'ennaku zino musaala zammwe mweyongera okunteekako kubanga byempitamu ennaku zino bikira byendya. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.